we mwami wange abakatete nsakomerera kunonya ng'ebiwomerera olimu ebiwomerera omubisi gwange olumuca mukalembanga li ku mashini gakuba gwe tompulira igakatende bakawadde muparafini gakanateresikira omuntu obunalimba nyuma obutenge bwegatagata bwe busumulula omuntu era ne busumulula embeera bananga newangula omutima alemerako kabo alemerako newamukuba timoni akanya kubeera mugonvu alemerako nyabo alemerako kona newefuula tabulira abibadde kwata asale tugenda kubala njagala ekintu nkiremerako. Abaana bange aba ABS ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokuna omwaka guno nafuna position enene nenfuuka managing director wa ABS TV. Kyevulaba kwe tuli ennaku bbiri tuli live. N'otakuba ngalo ng'omusajja ng'aze ku myaka 37 nga ku myaka 37 nfuuse CEO wa TV n'otakuba ku ngalo mwaze kunkolimira mwaze kolima eyo position eba nnene nnyo buli bw'obeera managing director wa TV ne gavumenti ekurikogonizinga nti gy'oli era kaabe president amanyi nti nno Kimbowa wendi wano Mmengo. So ndi mu position nnene nange ndaba nasituse ku ddaala lyembaddeko nasituse nenkola ki mbagambye ngenda kwebaza abantu ba mirundi emeka nebazizza famire yange okuviira ddala ku bajjajjange bakitange bamaama bange na buli kimu bankuza nti ndi muntu mukozi mumalirivu na buli omu ate buli muntu gwenkwatako Mukama Katonda kiyanyamba mujje mukyegendereza nnyo leero kino kankyogere teriyo mwana eyali ayitidde mu mikono gyange n'abeera bubi mundabye mbaddeko n'abaana abamu naye bonna ne bwabayawukana nange ne bagenda ne bakola ebyahamu era mubalaba bali bulungi so omukono gwange nguyina era nkyemanyi gwava ku mmange. Ekyokulala nja kwebaza omukyala Rebecca Jjingo. Bannange Rebecca Jjingo yeyandeeta mu kibuga wano. Abamu batya okukyogera oli n'agamba ku bugagga bwe ndiko ng'ambe nti no Rebecca Jjingo yeyandeeta. Naye okumumpeeko ku matumba nnyonnyole nti bw'osanga nga Rebecca Jjingo gwe ng'oyagala Kimbowa at least omwebazangako n'omugamba Jjingo weebale nnyo. Nkyebaliza ku mpewo nti ensina ensi eri ku mukolo gwange. Rebecca Jjingo si ye muntu Mukama Katonda olw'emirimu teyaddamu nnyo tukwasaganya era ntwala obudde nga simulabye ntwala obudde nga sikoze ntya naye nze okujja mu kibuga najja mu vaaka ya P7 era nali ndeetedde Rebecca Jjingo mmere nga maama wange yagimuwadde good chance. Maama wange waali awo maama wange Rebecca Jjingo bwe bajja okuyimba
I don't still remember mwaka naye kiri mu 2005 mu mukaaga ng'akyakola mu Diamond's production ne Katolu Bwama ne ntuula P7 bwe ntuula P7 nzija mu kibuga Rebecca Jjingo yasooka okugenda mu kitongole kye bayita Children of Living Hope International n'ansabirayo okukola nga secretary nga ndi mu vaaka ya P7 okuva ku olwo siddanga mabegera Rebecca Jjingo bwe bumusanganga mumwe ye muntu gwanyiza okwebaza mu nsi Rebecca Jjingo oyo gwe mulaba simumanyi nnyo sitera nnyo mulaba mirimu gyatwawula akola ku radio bw'omubuuza Rebecca n'akugamba ne Rebecca Jjingo my first time to appear here mu Kampala nali ndeetedde emmere Rebecca Jjingo nga mama yagintisse kuba bwe bajja okuyimba baasula waffe so ekyo kitono nnyo omuntu asobola okukyogera kuba Rebecca Jjingo mulaba bwe mukitegadde bannange mulabye nti abantu abamu basirika ne babeera eyo naye nga yayamba omuntu naye ng'akola ki so nze bwemulabanga Rebecca Jjingo bane tukubirako Rebecca Jjingo omugalo wadde taliiwo kubanga ayina ekigambo kiragamba kyesitajja bagamba naye yampa omusingi so ndi muvubuka mpezeza emyaka 37 olwaleero nkoze nja kwebaza mikwano gyange Dr. Kimbowa Dennis wamu ne mukyala we kubanga bwe namusabye ne mugamba nti abantu bange nga bw'obalaba bakuŋŋaanye wano abamu baba balina birthday abamu naŋŋamba Mirandi's Paris nkibawadde ku bwereere bw'oba olina birthday jangu buzitosasula jangu okolere wano birthday yo stage weeri ebidongo yabiguze na buli kimu ajja kuwa bya bwereere so Dr. Kimbowa yebale nnyo yebalire ddala kiriniki yange yeeyo office zange kati awo bwe ziri abaana bange aba ABS mwebale kunnyaniriza ate mwebale kunjagala mwebale kuŋŋondera kubanga bonna ebitongole bitono nnyo n'oyingiramu nga director abaana abo ne bakugondera naye abaana bano babaddewo gyendi bakkakkamu bakwataganya kanneebazeeko omwami gwe bayita Martin Kimbowa oyo njagala nnyo omuntu n'abanga mumalirivu nze Kimbowa Richard naye oli Martin Kimbowa nje mwebazaako nti no mumalirivu omukyala Agatha omukyala ono gwolaba general manager wa ABS bamalirivu nnyo ne famire okumanyanga ne famire ya ABS kubanga kati twakituuma famire nti bonna sisobola kuva wano nga seebazizza famire y'omugenzi Augustine Iga abizaayo bebale nnyo bebalire ddala they have been cooperative to me n'abalala munzikirize mpiteko okwo ku bagenyi wange wano nange bamperekeddeko okwo ne bagamba kampite famire y'omukyala Mbuga sisobola kubeera na muntu mu kifo bwe kiti oyo n'atajja wano kubabuuzaako munzikirize bwe kubanga kwe kusiima kwammwe mukyala SK Mbuga ajje wano atubuuzeeko ne baganda be kubanga omuntu bw'atyo okujja wano ku birthday party bano kinene bana si kinene mukyala SK Mbuga okubanga tuli naye wano ngazze nti ndo kababeerewo ne family sisobola kumuyisaako maaso nti aleke kujja wano babuuzaako Vivian nzikiriza bwe kubanga kwe kusiima kwammwe ne family mujje mubuuze ku bantu mikwano gyange na buli kimu kyonna so tuli live. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.